olunaku lwabadde lwajjo akawungeezi looza ku ssaawa nga 12 eryato lyabaddeko bannayuganda 13 basuubuzi era nga balina ebyamaguzi byabwe kasooli awamu n'ebyennyanja nga babitwala e Kenya Malenga Highland. Kati ekiro ekikeseza leero eryato ne libbira naye nga kyabadde wakati wa Sumba Highlands ne Malenga Highland mu ggwanga ery'e Kenya. Mu mangu ddala Marine Police ey'e Kenya awamu n'ey'e Uganda tuli mu kulaba nti tunoonya abantu bano kubanga at least 7 ku bo balabiddwa era bali mu ddwaliro Port Victoria Hospital eddwaliro lisangibwa Kenya. Kati 6 ku bo tebanaba kulabibwa naye era still amaanyi ag'okulaba nti tubanoonya era tubafune. Ku kadde kano details zo kumanya bebaani bali mu myaka ki babadde bawa wennyini mu Uganda ezo details tezinaba naye nga since it is a developing story mu mawulire agaddako mujja kuba mu bifuna naye at least tusabe okulaba nti bano 6 abasigadde nabo balabibwa. Ebintu nga we biri mu China hopes zibasanga nga balamu. Yes, hopes weziri wakati wetufunidde 7 kitegeeza n'omukaka basobola okufunibwa.